akola ki ayina business kale Ssuna waabe ennyumba yiye Ssuna apangisa waggulu mu kizungu double room temwefekinga full house case baba twalunga akola online koza full house tokubanyi kale yiye era leo jefanga nga waliwo omuntu omukazi amukola ki kuba abakazi they always desire for people ekyobugaga Ssuna kyasinga oba nakyo zengatte nnyingi Ssuna bamuyingirira 2,300 omwana omufuulidde ddala gundi ono segawa babalabira kasanvu Ssuna bamulabira ssente mmeka njaga next week yabajiteke mu mbuga z'amateeka emmuli lwaki enjogerako ebintu nk'ebyo Katonda mukulu mbasirikiridde ebbanga bannamawulire nga muvumidde emyaka nina abaana bange bakulu nina mama wange fifi yayimirira ku TV nogamba munzenyire ekisirani kuba bazadde bange bafa nga atudde mama wange atuddawo tata wange atuddawo nogamba mbu bazadde bange bafa bwesabaziika lwebyo ebisirani byenina gweyambisanga ko kutyobola munnamawulire yenna okiteege si tyobolanga ku munnamawulire yenna era omuntu yenna gwe atakinze mbeera nkola counter attack kyabeera yankozeko obulabe wakati mu kunyiga ndi bana by the way mulowooze ekintu kino bannamawulire ab'olugambo abaleeta olugambo olutaliko mutwe n'amagulu nti abantu bemukolako olugambo bantu nga gwayogera ekyo mukyerabira gwe toli kisolo toli zike nti gwoyogera wabula oli muntu ne gwoyogerako omuntu nti nga bw'onyiiga naye bw'anyiiga nga bw'osanyuka naye bw'asanyuka nga bw'olina omwana ewaka naye bw'amuyina kati mwe mwerabira ekintu ekyo n'oleeta ebintu byanjwanya n'obiteeka ku linnya ly'omuntu kankulage damages zetufuna nga mutwogeddeko ebintu bye mutalinako mutwe n'amagulu ekisookera ddala famire mwawudde famire z'abantu nnyingi abantu ne baawukana nga tebandyawukanye mwawukanyiza emikwano mulemesezza abayimbi abamu okubeera nga kampani es'okuvaayo nekola naye nemuwa deal awaayo oyo batugamba mulogo Zukulu wa Kabajja omugaye Ssebunya yakubuuzaako oli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga gy'osinzidde okubeera ng'otulaba tukulamusizza ate nate programu yaffe evuddeko mulabye omukulu omulangira Ssuna OS ng'akuba omulanga waliwo amazima amatuufu waliwo programs ezimu ku social media oba ku TV ez'enjawulo nga oba oli awo programs zino zikosa obulamu bw'omuntu avuddeyo n'asuubiza okukuba TVM oba company TV eyo mwegwa mu mbuga z'amateeka singa tamuliyirira 1 billion bwekadde 10+ akawumbi kalamba so munoonyezaako tuddemu tutanye ensonga eyo abasinga muyinza oba nga mugifunye bubi kawumbi kalamba tuzze tumanye ebisinga kaawo kuba programu eri mwizo ba temugifunye bulungi tuzze tumanye twakoma okumitinga twali mu covid oli ludde okunkyaza SB4 Media oba wankowa obeera busy oba sikyalina waaka obeera busy asitankuwaddeyo amaziga twakoma ku video shoot yagundi tebatusobola era awo tuzze tukolawo emirimu egy'enjawulo naye nga nsanyusa okulabako muganda wange sasa okusisinkana muganda wange zo tutandikidde mu maziga anti biriwo era ennaku zino byamaziga meereere n'abatulaba ku SB4 Media mwebale first of all tuwagira mwebale kusubscribinga commentinga na kulikinga ku buli kimu ekipostingibwa ku SB4 Media gemanyi gemba muwadde SB4 Media mwongeremu abalwadde tubasaasidde abafiiriddwa tubasaasidde ate era n'abaavu bannaffe tubasaasidde nnyo Mukama atujje mu mbeera efaanana bwetyo tulina okusabiranga abantu tekuba kuduula ogamba nti baavu bannaffe nga akatambi akatambula okwaviira bino bye tuliko ssaawa zino tulaga ebyenjawulo waliwo abagagga nga Mr. Ham Mr. Sudil Mr. Salim Saleh Afande Salim Saleh General Salim Saleh tulowooza nti abantu abalina ssente bwe tukirowooza ffenna mu Uganda naye tulaba ate be basinga okukola okusinga abatalina kati gwe bw'ogamba nti nze ŋŋambe nti olw'okuba nalagayo obuntu
ndi mugagga nnyo sina nako nti kugamba olinga ngandekera okukola naye nga ate awo betutya baddooni bakulaga nti ate be basinga okuinvestinga bakyanoonya sente teriiko kkomo ba SB4 sente teriiko atajagala olaba no gwe kati gende mulago osanga omusajja nga baga nti yabulayo essaawa 2 okukutuka omuleetera ekisawo kya sente olaba bataakake mukono kiseke sente zekimanyi nti n'omulambo gusobola zikwata okumanya sente yatabuka n'omulambo gusobola okukwata sente. Okay, nga wagambye nti sente teriiko kkomo oba oli awo n'abakola programu eyo bali banoonya ka sente programu eyo kwaviiridde okugamba nti alero kisusse nze ndudde na programs nnyingi Ssuna nga kuvuma waliwo bojjukirako twalako ku kalenda ojjukira twatulako ku kalenda era twali mu nsonga nga bwe zityo lwaki kuno oliyakitinze nnyo anti olaba buli kintu kiba n'obudde bwakyo Katonda yatutonda buli kintu kyonna nga kirina obudde bwakyo omuntu osobola omukuba oluyi n'akuleka n'asanga omulala n'alumukuba n'amusanga mu bad mood n'amutwala n'amusiba kati eno programu y'abaana abakulu bagikoze ne bansanga ndi mu bad mood nga mpulira mbikoye kuba kati bazze banjogerako over the years nebateekako ebintu byesikola ng'obulogo kufumbirwa abakazi nebigenderako nga tebampa na mukisa kunnyonnyola lwaki ebintu bye banjogerako bituufu oba si bituufu naye abaana bange bajja bakula over the years abaali ab'emyaka 5 bafuse ba 10-15 kati otunulira omwana wo ng'ali mu ddiiro programu ngeyo kyemanyi waliwo abazadde kati abandi aba basobola okulireetinga kweyo embeera weekubemu oli muzadde oli bakutadde ku TV omwana wo ali ayogera amanya alaba batandise okuyita omulogo bakuyise omusiyazi bakuyise omusajja afumbirwa abakazi bakuyise ekiremwa mu mirimu gyo bakuyise ebintu bingi nnyo Ssuna ebintu ebisinga kati akola kakasa Ssuna between me and you kati njagala nkugamba ekintu kimu toyina kakasa muntu n'omu abantu buli muntu amanyi Ssuna alyanirake buli muntu akimanyi oyina ebipali akola ki ayina business kale Ssuna waaba ennyumba yiye Ssuna apangisa waggulu mu kizungu double room temwefekinga full house case baba twalwonga akola online koza full house tokubanyo kale yiye era nayo gyosanga nga waliwo omuntu omukazi amukola ki kuba abakazi they always desire for people ekyobugaga Ssuna kyasinga oba nakyo zengatte nnyingi omwana waali awo alaba maama waalaba waliwo omu yali ku TV omu n'agamba nti bazadde bange bonna baafa kyokka maama wange ne taata wange gye bali balamu ekyennaku ennyo era bye bindeetedde okukaaba yabyogera ate ndi nabo twali tugenda kuziika muto wa omwana wa mukulu wange yali azadde akaana bambi naye nga kafudde njagala next media bagiteke mu mbuga z'amateeka emmuli lwaki enjogerako ebintu ngebi aga Katonda mukulu mbasirikiridde ebbanga bannamawulire nga muvumidde emyaka nina abaana bange bakulu nina mama wange Fifi yayimirira ku TV nogamba munze nyine kisirani kuba bazadde bange bafa nga atudde mama wange atuddawo tata wange atuddawo nogamba mbu bazadde bange bafa busabaziika lwebyo ebisirani byenina katuli mu motoka tugenda olinayo gundi akuliko ku radio bweti nenteekako ekyennaku bye nasanga ayogera nti awo ekimusiranya sikirala bazadde be bafa bambi wate natagenda kuziika ate natagenda kulima bijja information nje boogera gye bakwogera kubo bagijjawa ekyo kyekisanyiza okunemisa kuba nandiwadde kibuuza ate nkibuuza gwe munnamawulire asomye ku mawulire SB4 Media mwe muba ku bannamawulire abakoze amanya gammwe mu kujja nga mukola kye tuyita investigative journalism kati nga kino kyoliko wano abasajja bamuyitangani Larry King ono we CNN abasajja ba celebrities mu mawulire naye toyinza kugenda mu byafaayo bino sanga Larry King yakakatika ekintu ku muntu aleeta omuntu n'amuteekaawo wano wano nagamba why kino kituwulira story ki olina nnyonnyola gwe mukisa munnamawulire olina okuwa omuntu omukisa okwennyonnyolako kabeere mukulu lwasi oyo kamukono katono nnyo sijja genda deep ebyo byonna ebyabaawo era deserving omukisa okujja okwennyonnyolako guno takakatikawo bibyo najja nakunnyonnyola munaye ekintu kino kyabaddewo olw'embeera bweti naye gwe notatinyigawo bibyo oyo museegu oyo muki kwanza okuba waliwo obuzibu obwabaawo bwe tutamanya naffe batuleeterawo kino ekibuuzo Ssuna oba waliwo obuzibu ne bannamawulire abamu kozi abayimbi muli bangi essaawa zino nze nkubalanga bayitha mu bayimbi bensinga okugulumiza mu Uganda oyinza okuba gwe omu ku bo
kozi ndudde nga nkulaba nakwegomba nga sina kusinkana ne kusinkana ntufuka ba mukwano ebintu byokola mbyagala music omwagala ate sinze nzekka kyemmanyi ne bannange bangi abo gye bali naye wembanga ndi faniwo nga sikuyinaako buzibu naye ntonnenako buzibu sisuya kukera ku makya kugenda ku TV nentani kwagamba nti Ssuna mulogo Ssuna bibazeewo boogera oba waliwo obuzibu ne bannamawulire abamu gwenga gwe botalegala kutugamba akati era nga bwozze ugambe nti kati goli munnamawulire ate gwe nkuteeka mu kiti ekyenjawulo mba mawulire nti oli investigative journalist omuntu asobola okugoba ensonga kati wano wenkusabira omukisa onyambe okola investigations lwaki media enkolako obulabe bufaanana bwe buti olw'ensonga nti nze ndi muyimbi kyewandibadde osooka kunokolayo wandigaye katugende ku YouTube Ssuna wayimba ku luyimba ng'oyimba ku SB4 n'omuvuma wayimba ku luyimba ng'oyimba ku gundi n'omuvuma kati seoleka bakuvume nizo mulimu ogwange sigweyambisanga ko kutyobola munnamawulire yenna okitege sikyobolanga ku munnamawulire yenna era omuntu yenna gwe attackinze mbeera nkola counter attack nti abeera yankozeko obulabe wakati mu kunyiiga ndi bana by the way mulowooze ekintu kino bannamawulire ab'olugambo abaleeta olugambo olutaliko mutwe n'amagulu nti abantu bemukolako olugambo bantu nga gwayogera ekyo mukyerabira gwe toli kisolo toli zike nti gwoyogera wabula oli muntu ne gwoyogerako omuntu nti nga bw'onyiiga naye bw'anyiiga nga bw'osanyuka naye bw'asanyuka nga bw'olina omwana ewaka naye bw'amuyina kati mwe mwerabira ekintu ekyo n'oleeta ebintu byanjwanya n'obiteeka ku linnya ly'omuntu kankulage damages ze tufuna nga mutwogeddeko ebintu bye mutalinako mutwe n'amagulu ekisookera ddala famire mwawudde famire z'abantu nyingi abantu ne baawukana nga tebandyawukanye mwawukanyiza emikwano mulemesezza abayimbi abamu okubeera nga kampani es'okuvaayo nekola naye nemuwa deal awaayo oyo batugamba mulogo oyinza omukuteekamu kintu kyo nekigaana product yo netatunda oyo batugamba alina ebisiraani tuwulira bamwogerako alina ebisiraani oyinza okugamba nti abeere ku billboard ku kintu nekigaana okukola nemuleetera abantu okukkiriza nti omuntu oyo talina makulu mu nsi ye kyokka nga walinnya gweomuntu otuuka oti okukola erinnya lyenkoze gwe nga bw'oliraba mu bunene bwalyo mu butono bwalyo gwe n'otuuka okulaba nti nkola bibi byerere bukyangambaawo nga siinayo kirungi gwe kyosobola kunjogerako Ssuna oyo nno gwolaba yakolako ekintu bwe kiti wano mu covid nagaba obuwunga obuwerako bwa sente mpitirivu naye twaki tojjayo ekintu ng'ekyo nange wampa jojo yabundirira makindi lwaki ebyo babiyisaako amaaso notuka okudigrading omuntu mbwoyo Ssuna talina kayina okugjako obupeya bw'engato obutontono bwe nasange wakaawo nga because they always desire for people ekyobugaga Ssuna kyasinga oba nakyo zengatte nnyingi shows za layisi nnyo bamuyingirira 2,000 imagine Ssuna bamuyingirira 2,300 omwana omufuulidde ddala gundi ono kati kwewuunye olaba balutalo babalabira kasanvu Ssuna bamulabira ssente mmeka naawe weeyita munnamawulire wano wendetera ekibuzo nga kyali wange olowooza wooteeka next media mu mbuga z'amateeka time netuka ng'obaagala tolaba nti wajja kuba kankubuulira ekintu kimu nze okuwabira next media nakizudde nti abo si bantu bange kubanga omuntu wo tasobola kukola next media kyeyankoze nange nyimba zo bazikuba anti kankubuulire muganda wange olaba SB4 let's be realistic ate tubeere tusoundinge kwamba twogere ebintu nga twogera mazima let's speak out the truth music wa Uganda ennaku zinatambulira kuki kasente bantu batono nnyo abali mu media houses eyo abatukolera mu profit ekyo kyokka nkyogere wano mu nsonyiwe nege mazima matuufu nti wabaawo kakintu kidogo akatonotono akatambula eyo mulayini munda ensonga okutambula okitegeera so okulaba nti ebintu byange bitambula mbakuba music wange era mbaako kenkoze kentaddemu lwaki tokateekamu nagaba ne munveeko n'okateekamu ng'abayimbi abalala basinga nga bamaze okunkolako damaging eyo olaba kiringa kwegamba natuuse mu mbeera gye bayita atakulekera tomulekera okitegeera ennyanja ekutta omira abantu bankozeko obulabe bw'amaanyi nnyo gwe program nebeerako abantu 4 naye nga bonna tekuli ali kusaidia artist nga ne artist yennyini temumuleese kwennyonnyolako
nemwogera mu ngeri eri very unprofessional. Comments abantu ne babavuma ne bayomba bagaba ne bino bimuliko tebituzimba nsi mu program mu kijeko biki newe ne musinga nga station manager asigala gamba musabule omuntu aba yakoze ekyo kumutusa kwekyo. Singa chance jja ne bagamba nti Ssuna onaku lwencha bagala kuchaza ku program eyo yennyini nga kuliko presenter abaliko osobola ogendayo? Sisobola gendayo mbuuza lwaki. Nze mu demands zange zenjagala bakole mulimu ba presenters abo okudda ku mpewo nga bwe bali banetondere bwe bali banjogerako saali olwate baki banchaza nkole ba presenter bwe twogerako kwaliko Kaizi, kwaliko Mako, kwaliko Brian Wakko ne Isma ndoza bamuchaza buchaza kuba yesu presenter waayo bamuchaza buchaza kwegaba n'okudda nga bwe bali. Nze ekinyambye amanya gogogedde nze kwabo bonna tekuli aina bbeeyi emala kuyita ku lulimi lwange. Nze bagundi bannange tekuli aina bbeeyi emala ezitowa kwabo amanya goyogedde basobola kuyita ku lulimi lwa Mulangira Ssuna. Nkubuulira mazima kyovula asobola kwogera amanya gaabwe era neerayiridde sirina muntu wa media yenna ali negative eri industry ya music gwe ngenda kuddamu kuyisa ku lulimi lwange. Kezi kyaliwo nse kati kankubuli SB4 waliwo omuntu waliwo kugamba ekyo kibuzo ndabanga singa tobadde gwe sandi nandi kivuluze buvulize olw'ensonga nti kaliba y'emikwano gye ndimu eri waliwula nnyo eri wala sirina abantu sitayira abo siwa kuba mukwano. Okay, nga tovudde ku ekyo Ssuna oli mentor waffe obanze siri muyimbi naye sirina mukulu wammwe oli mukulu waffe oli mentor oli legend nti omwana avaayo nga yayagadde okuyimbanga gwe nale embeera gye bamuyisaamu olowooza kisobola omusikiriza okuyingira music? Nze kankubuulire next media eringa kugamba omuwaatu abo muwongolo ogwajja nga guliko omuntu agufandinga gutataganye music wa Uganda. Si kinene ekikubulya mazima olw'ensonga nti omuntu okola okudda nokkiriza ba presenters bo badde ku muyimbi ayerwanyeko emyaka 15 okubaawo n'omukakkanya brand ate sinze nzekka enkya n'okwata ku mulala. Abayimbi abamu tebagenda kuvaayo kwogera nganze okitegeera tebajja kuvaayo abamu bajja kutya nti tebajja kuzanya luyimba lwange nenze Ssuna onnavaawo dda bubu oyagala okuzanya oluyimba lwange luzanya waliwo ambuziza ku radio emu n'agamba nti Ssuna kati ekyo kyoguddewo toguddewo olutalo nga bwagulawo ne ba DJ ne bakuboycottinga ne media tegenda kuboycottinga ne mugamba mbutuufu media singa eboycottinga okuzanya emirimu gyange mwena ne munsibira ekikookolo muba mwolesa akabonero akalaga nti Uganda terina mateeka era Uganda terina ddembe omuntu asobola kulwanirira ddembe ly'abuntu mu Uganda kubanga SB4 bwe manjangalanye ne next media nenjikuba mu kooti gwe SB4 gwe siwaabidde kyekigaana okuba music wange nga sikuwaabidde kitegeeza nti media yonna bwensibira the whole entire media fraternity bwensibira akakookolo baba boolesa akabonero akalaga era ekyo nakyo mbanja kikomplainingako olw'ensonga omuntu okulwanirira erinnya lire bonoona abaziza gwannagomola okitegeera gwe siwaabidde ate naawe lwaki onkyawa lwaki mukola Uganda ekitulemesezza emabega mpalaniraako oyo Ssuna yavumye DJ gundi olw'okuba DJ yakoze bw'ati ne bagaana okunyiigira DJ yavumye ne badda ku Mulangira Ssuna kugamba abayimbi mu Uganda twafuuka ekintu eky'okuzanyisa nti omuyimbi ne bwaba ye mutuufu mbu ye yalina osirika ba DJ becyanze ba MC becyangidde ku muyimbi sebo gwo muyimbi gwo ino sirika nofa kimugunyu DJ ne yewana ne MC ne yewana nga bwakukozeko obulabe gwo muyimbi mbu otekeddwa mbu okusirika presenter akuvumye mbu otekeddwa okusirika mbutuufu kulinyirira ddembe ly'abuntu n'abakyoko SB4 kukiba kisuse singa bavaayo mikwano gyange abadde ku sheeyo ne bakuyita mu buntu nga sibya kamera ne bagamba Ssuna oli mukwano gwaffe tuludde naawe ne bakwetondera bonga bo nga sibya kamera so basonyiwa nzolo basonyiwe kyennaku ekiriwo nti already ebintu byavudde mu mikono gyange nze ng'omuntu nsobola mulyo basonyiwa singa baba batuukiriza bino mu bufunze byensobola okuddukamu wano nti singa bampadde biliyoni yange y'essente bakama baabwe kuba ababakozesa be balina okumpa ssente zino kuba kwabo teri alina adde 10 ekyo tukimanyi ffenna
bakama baba bankozesa balina okumpa biliyoni emu balina okujjayo ebyo byonna bibadde banjogerako babisikeyo ku social media platforms zaabwe zonna balina okukola gye tuyita public apology nga bwe banvuma publicly balina okukola apology bagipublicizing nakyo nekibeera anti nkulaga nkutuukira ku point yo balina okwata aba presenters ne ba panelists abaaliko ne bababonereza mu ngeri etali yakisa ate n'ensi n'ekiraba ne kibeera ekyokulabirako nebeera turning point y'obunnamawulire nti obunnamawulire obutali fair buve mu industry yaffe mu kutandika okupracticing ekinuba SB4 kye bakola kye tuyita investigative journalism it is the best mu entertainment kubanga ojja kgende wa muyimbi omugambo waayi ate lwaki walaze ennyumba gye tusuubira nti ffe tugamba siiyo kati tunyonyole tulage empapula nkugambe sijja zikulaga oba nja zikulaga tonkwata mataayi bwe mba nganya okulaga empapula genda te ku TV tange kuvuma otategeera abeera mu bakazi bakulu yatumye empapula tonvuma kuba empapula zange kati ekirala balina okukwata miliyoni 10 bazisasule legal fee basasule balooya bange be balina basasula ekirala balina okubeera nga tebaddamu kunkolako obulabe bwonna omusango gw'emulaba wabidde baguyita defamation and character assassination gyeguli era mu tteeka gyeguli era gubonerezebwa ekyo SB4 kimanyi lwakuba ffe twakyuzinga abayimbi oga nti abo baganda baffe katubaleke katutunulira abantu abo bonna nga bwe baali ku pano nga bwe baaliko mu butuufu nga bali kitalya nosaasira nogaana nkugambye nti singa kale oba omu ku bo n'abaana gasooli n'omusange wo ku geeti ng'afukamidde nagaana naye nga si bya kamera omwana Chosen Beck yayimba oluyimba mwannyinazo we bambi mwagala nnyo yayimba oluyimba balita bankuza oluyimba olwo abantu amakulu simawe babagafuna bulungi oluyimba lulimu okubeera nti omuntu wakuzibwa ng'olina okuba ng'oyagalibwa abantu ng'oli muntu wampisa omuntu ow'empisa yayagalibwa naye bw'otunulira abaana benjogera gye boogera weewunye n'okuwunya oba baazaalibwa abantu ne babafaako ne babakuza nga bavaayo otujja ku TV erabibwa abantu bayitirivu n'oyogerera omuntu atakulinako mutawaana n'omwogerera ebintu bitalinako obukakafu nga bibi bivoola ng'ate okimanyi bw'oba wasomako ti mbutuufu mu mateeka okuvoola omuntu publicly musango bakwata kati ekiriwo kinategedde nti abantu abo either okusoma kwabwe kubuusibwa oba ekyokubiri bayingira ekintu kye batamanyi bikyetaagisa credentials zetaagisa kubeera munnamawulire oba ekyokusatu balinamu okugamba embeera y'okutyoboola omuntu bo nga bwe batyo baakula mu environment mwe baakula okutyoboola omuntu kiryoke gye bali oba ekyokuna tebamanyi nakumanya nti etteeka gye riri gye tuli abantu gye bali nga takimanyi nti okuba omuntu oli nga talina kyakkoze oba n'omuvuma nti genda olye kino n'akuggyako obujulizi tebakimanyi nti bakusiba kati bannamawulire nze nalayidde gye balina abalala ababadde nga banvuma nakuba naga siina presenter wadde munnamawulire gwe nsobola kuyisa ku lulimi lwange ng'ali negative eri industry so ntwala omukisa guno okubalabula nze gwe njogeraako nkufuna obukakafu nti onjogeddeko ogenda kitegeeza gwe njogeraako ku TV yo oba ku radio yo mu ngeri ki okwogerako mu ngeri ki njogera anti kati SB4 bompaana nti ndi mugagga sigenda kuvaayo temumpaana buwaanyi ekibi kyonjogerako kireete bwe nalaze ennyumba yange omuntu azimba ennyumba yange bwetye munyonyo aba mwavu olwedde ekyo naleese obuki obukakafu obundaga nti ndi mugagga setaka kuleeta mpapula emmotoka gye nvuga yiiriwa omukulu wabaso gitunuzaamu kamera yiyo Range Rover tegula sente ntono kitegeera mbusi yo biki ovugira emmotoka emyaka 2 oyo aba yagikwazikayo abatajagala kino kyotandisewo Ssuna kyemanya abayimbi bangi babaddeeyo nga bavumwa nga boogerwako ebyanjwa abawala babayise bamalaaya abasajja bagamba mbu bakola emibiri mbu ne bagenda ne babasiyaga ebintu ng'ebyo byogera ku muyimbi agenda okukola ekivulu abantu bajje bamulabe at the end of the day ekivulu kyange ne kifa n'ogaa nti ate Ssuna alina ebisiraani ng'onkubidde omwaka mulamba onvuma g'osubidde abantu kati abalokole nga bafaanizi bange bawulira ogaa ndi mulogo jukira abantu abamu SB4 babakirizamu ebintu byomwogera okitegeera bakasantula bwe nti n'empisa information nawe n'abafaanizi abakukiririzaamu ng'ate bafaanizi ba music at the same time Ssuna mulogo njagenda mu kivulu kya gundi nnyo mu byokwepainting enviri ne Ssuna mukulu kasitola bango omuntu ng'ayingiddemu ebyobulogo
Sitabiyingiddemu oyo bintu byabwe ng'alimu obulogo taliimu bulogo balogo ba Ssuna babeeramu kuva dda. Yes, bw'ogamba ayingiddemu obulogo obanga aga nti abugenzeemu bukulu. Ekya Ssuna sijja ngende enkuba netukubirayo webisiraani maama. Kati at the end of the day olina ngamba ng'ayimiridde ali ku TV mu Ssuna ebivulu bye bibana bya layisi nnyo bamuyingirira 2,000. Okay, kati omuyimbi ali eyo ng'abadde mu mbeera nga gy'olimu tokyalingibwa avuma ayogebwa abawondeko akamawulire kiki osobola omugamba ng'essaawa zino abadde ye asirise naye ng'alina obukakafu nti badde bamwogerako bubeerawo gwe jangu weesabire biliyoni namba tofaayo bwe baddamu okukugamba okwogerako ekigambo kyonna bw'oba tolina balooya nze nja kukuwa balooya babwereere gwe jangu ojjeyo obukakafu ng'omuntu akwogerako ogwo musango. Waliwo omuntu onzikiriza okwogera erinnya mukwano gwange ngenda mwogera kubanga mukwano gwange ate yajja mu media nga mulaba ekigenda okumunjogezaako sandi agadde mwogera kuba nagayisaaka kwogera kuba naye yakyuka n'alokoka n'ava mu bintu by'okubeera ng'avuma abayimbi n'atereera bamuyita Ibra kyekimunjogezaako nti yatereera naye gye yakoma n'abantu be yali asumbuwa mu n'ebigambo yalabayo n'amaana atereera n'atandika okukola ebintu by'okola. Ibra ajja n'akujja ku interview eri nice ne mwogera ne munyumya olaba kati atula ezo interviews kutuuza n'abasajja abaakabi abanene ab'amaanyi olaba nti SB4 n'omulanga ali ne Ssaabasajja Kabaka bawaya naye togenda kutula na mutanda nkuvaamu ebigambo ebifaanana ng'abaana we batumbawumba bwebaka kye basobola okugamba abakulu abo abali ku programu eyo ekuleetedde okutuuka n'okugenda mu mateeka. Obaka bwensobola okubawa abaganda bange abo baddeyo basome journalism nga mmwe zimusomye baddeyo kale ne waba tazeeyo kusoma atuule wansi agambe naye programu eno gye nkola mu myaka 5 entwalawa mu myaka 2 mu maaso encreatingira mikwano oba encreatingira balabe kwogenda n'olutuuke no kagundi ako nze nkendi kakwatako lwaki ogenda we creatingira obulabe jjukira mu nsi mwerabidde ekintu kimu bannaye bw'ofa boolese ku nsi be bakuziika. Ensonga eyo nkulu nnyo ebigambo biwulidde bulungi ndoza okukakasizza programu eri yavuddeko kyetwakugambye balawa twagifunye twakoma Umalo gisembeze kwate umaru nti wabawadde ennaku mmeka tubawadde ennaku 7 fe tukimanyi bagenda gyewulira baleme kubaako kye bakolawo ne bajja kitegeera ennaku 7 singa ziggwako nga tebareactinze nga tebacommunicatinze of course automatically ekyo guba gufuuse mu musango okugenda mu kooti ate guno omusango wa defamation and character assassination, it is a criminal case. Criminal. Tubakwata nga bamenyi ba mateeka. Okitegeera nti first of all baba bagyewulidde ekyo kinakyo kiri awo ate ekyokubiri nti obujulizi mbulina. By the way, SB4 oyinza okwebuza amaanyi gano gonna ogagyewa. Sona gwe mmanyi. Okulumba kampani Sona wange gwe mmanyi. Kubira ddala eri. Musajja akwata ebintu by'empola mpola. Musajja atatera kuyomba. Kati wenzija amaanyi gano. Nti nina obujulizi, nina akatambi kasho. Waliwo bakubiira ku tubadde awo kalenda ne bakuba essimu abo. Bepanka abamaye abana bepanka. Bamanyi nti bo ku macha bagenda mu ggulu ne bakola ne badda ku nsi. Nina mukwano gwange umulusompe ku simu yange nange mukubireko. Ani? Mukwano gwange mukubireko twogerezeganyaamu mmanye ddala kiki. Kubira gw'okubira kozi kigenda kumpisa bubi okulabanga. Wanze nkimanyi bo balowooza bakola mu ggulu ku macha ne badde ekawungeezi ku nsi. Ffe ne batuleka ku nsi nti kugamba ebintu byabiri mu ggulu. Naye munaye teri muntu ali waggulu w'amateeka. Era mwandibaddemu bawabula abantu abo. Kankubira ku mukulu ono Kawalya mukwano gwange kigenda kumpisa bubi okulabanga oli mukwano gwange. Kawalya yani kwabo. Kaizi. Na mukwano gwange nawe oli mukwano gwange. Ate nga nawe waliwo okugungungana. Namaka imba. Kaizi. Sokoleke waliwo ensonga enkulu ekukubisiza mugana wange kye kiriwo. Ndize. Mbadde wano ne Ssuna
Omulangira? Halo? Mbale n'omulangira Ssuna wano eno. Ye mulugunya ku show gye mwakola era kankukubire kuzange zennyini. Konkubire? Katulina omukulu akube. Njagala kumulikodinga. Era naffe tumulikodinga naye anti kati bizo kwa tebuli keri. Mbakuleka mukama wange. Wange abo abaana balaba. No, anyway, kazi simusaira musango. Manyi lwaki? Watukiro genda kumpewo aba bamu scripted fe waffe mu mawulire. No, mugana ekyo ko kankusale mu akirimi. Simanyi mawulire gamwe gakola. Naye njagala ombulire omuntu akira ku macha nakwata obutitimbi bwa TV nga bola bwokoze TV wano SB4 Media TV. N'ogiteka mu sente zo n'ogula kamera zina biki. N'opangisa abakozi. Nga gwe kyokera ku macho bawandika nti noga OS Ssuna lero gwe tuliko. Mugambe mulogo mubbi ayagala bakaza. Ati nga wenkugambye. Ekyo ne kigwa ne baga nti ate ncha. Gundi yajja muyimbi gundi nga gwe muri mugugwe nga station manager. Nga wenkugambye mugana Ssuna. Nga tosose kulumba presenter kuba ndabe mu amanyaga ba presenter TV ye bya no musingi. Ebana na director bani ne program yenyini ebane producer. Era ngenda kusala ekirimi. Nzomera wano. Obugambo buli waggulu wano busome nnyo nga bawulira. Isoma. The managing director, Next Media Services Limited, Proti 13, Summit View, Lodi, Naguru. Enolabe yamanyaga bachali abo batono nnyo. Olaba ndi kumutiiva ku bukola. Ndi kumuti n'omulandira gwago gwe n'olabyeyo nti tudde gundi ovu na tete. Kuba kati ba presenter ngati nga mukwano gwange foka muganda wange. Abo mbatadde ate no kakulago obunene bw'ekintu kino. Bagenda jeewulire na ku musambuzi gweko kankugazize ekigenda okubaawo. Kasaba jeewulire tugenda mu kooti. Bwe tugenda mu kooti balina okundeetera abantu abo bana. Buli omu akwatibwe omusango gwa defamation individually ngate maze n'okuwaabira company. Kati ate bano omu ku bo nabo ate mbajjemu ze mbajjamu. Omu ku omu. Toshikalubiza nnyo. Kati waliwo ne byabisigenda kwogera no naku musamu nga tezinagwa wayo baloya byange bebanganye okwogera nga naku musamu tezinagwa naye bino biri within kye twogerako saako mwe tuli nabano bennyini nze gambe bagenda kuddeyo ku platform bwa bepange naye nze mbadde nsaba abakulu musamu bezigwako lwe bajjo tegeera nti n'omuntu afukamira ku mavivi mbadde nsaba abakulu abatutwala nganga nti programu zino zibeerako ne ba director kubeerako ba producer nti ngenda kumpewo nga nina olupapula nti kola kino saabalabyeko na lupapula n'olu nakwata ekkubo n'enkubira jo Kigozi station manager omumanyi nga Kigozi nkulabidde ebbanga ddene nga n'abo abaana tebannajja nabyogera ndi ku sipaaka ng'obusungu bunnuma naye Kigozi mukwata muntu ekkubo n'okkiriza program ne bamala abantu eddakiika 50 nga banvuma n'abakoze eki bulijjo mukola show zammwe wano natete wa nze omu ku bayimbi be musooka okufrontinga ne mbayimbira nga temumpadde wadde 10 nabayimbira shows abezo nezo za promotions nga tebampadde wadde olwaga nga n'amafuta nze ngeeyiramu mu motoka zirina kama ocha ziriwa nga mazima nze neeyiramu amafuta geno bayimbira okiwulira olw'oluganda n'omukwano nemwe ne munsasulamu kunkola question number nga munvuma nti ndi njagala bakazi bakulu be bampasa simanyi ndi mulogo biki Kigozi na kubira oyo Alex wa gundi nangamba na Kigozi nakube simu emu agambo manyi Ssuna twagala tumwetondere biki n'abanga ayogera obulungi ate nagenda okulaba ng'ebintu bikyuka kyekiri kyegambye okujeewulira kuli nti station manager omulamba ogenda otya ne even comments zokka abantu ze baali bawa zonna zaali negative about the show zonna nga bavume kati station manager alaba nga program y'abantu bavuma nanvume osigala wano olaba SB4 tuyinza okuba tuli ku live jukira abaana bo wali omwana akeberera comments zitambula zitya mwana jana kuba kanoga no why abantu baka commenting 10 nete kuli yatu wade comment ntufu share osologama ne omanyi banange musule bulungi tujja kuddamu ongo omugezi kwa shortly relevant okitegera naye gwe station manager notunya shonga ekirira mu mugga no gamba buga nti mugende maaso mukube mburo kwa mwagala likes page ya mwefune blue tick mukuru tankubidde mulize ko noza tasobola kukubira SB4 kanga kwate SB4 Media
Wala itasobola kukubira olwensonga bamanyi kye balimu. Gwe kyogamba nti akujereze mbuto ina ya time. Bagamba akuba uwe akuba wumba. Owange yaliwa. Bo bennyini nze nalisoso okubowa bwe ne bampumba wumba. Kale program eyo singa bagikola ne bakola ebyo ne bakola ebintu ebi. SB4 kuba kimanyi wano bonobo okueditinga ebintu ebyo ojja kusula yake. Nina akayimba kanga kapya bakayita akaama. Ojja kukateekayo. Kazanye muti aba nayo muyimbi ono gwendese kano ke kayimba kakapya akaama. Ukazanye. Kati kyebandikoze nga program tenajja bandi badde basoka ne baweweeta omuyimbi kyebaita okuweweeta bennyimba ze nga mukaaga awo ne bamugamba nomwana ayimba bulungi akayimba akaama yakagize na yaluyimba lumbera bweti ne bweti kale ayinawo nakano akakadde ke yakola ne gundi ne muzanya ennyima gasatu kati ne mujja ne mukalakata mukko ne mugana naye tugenda kufunayo wano ajje yogereko ng'aba kasuku kye batera okukola. Sometimes bakalakata ne bakuyita ne bakalakata live awo ne weewozaako kati bano mutandika muti okukalakata mwena ne mumega omusajja omu abantu bana ne mutamuyita nakwewozaako SB4 kati ayinza kukubira simu kuba olwedde kye bayingiddemu bakimanyi. Okay, ayinza oba naye oba looya we yamuganyo kubyogerako tomanya waliwo omuntu sebo gwolaba kankireke. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga twakoma akatalekeka soka kasawo nange mpisewo ekyange kubanga olaba SB4 oli muganda wange bw'obadde onnambuza amakanda gamaga akabinga labye buli kimu settinga wootandaze kankulabise suggestion box sigirabye naye like weeri ne togindaze bulazi kale kati engeri tuli ku media sigenda kulinda kubiwandika biteka ku suggestion box kino kansi suggesting badde kusa SB4 olugero luno lemeddu komya kunze okunyumira obulungi abantu binonza no bisalamu gwe nolaga nti amagezi gali gagogo wage wansifayo kuba sikuwadde luyimba tekinnuma onoonya abantu nga 10 ngabiri je baleko sebo kale na obulamu gamba kisebo obulamu bulungi gwe mwami ani nze senfu oli mukataleke nakulabye ensonga y'okubeera nti bannamawulire badda ku TV ne batandika okuswaza abayimbi balogo baagala abakazi abakulu kigojogerako ki njivumirira nogivumirire sikuza ekyo kyolina okukola oyongere mu programu eno ekirungo abantu mmwe bemuwa information eno batulowoozaako bo balowooza kibanyumira era omubuuze kati oli waga nti kiryokiba bavume mugaye naye bw'obeera nga ggwe ne wagase oseera oli musezi kikusanyusa wembadde musazi kituufu nsanyuka nedda nga tebaleese bujulizi ne bakera kumanya bagamba ggwe muzeeyi mutazindwa owe naakulabye oserera wali mu makerere mu kikoni nga naye tewali bujulizi osanyuka nga babyogedde ku TV ng'abaana bo balaba ne mukyalawo sisanyuka naye noonya omuntu omusazi nampa ku magezi nali simanyi nti leese bunyaayi nakatemba. Okay, by the way kankayisewo kano twakoma nga okoze project yakunganya abayimbi nga bangi ng'okabira gavumenti yakomawa nze no munnange ondaba SB4 na bino byolaba lwakuba kati bino njabigwe nga nina biliyoni ya sente mu ngalo ku luno neto twalabiranga tulabira abantu mangi abagende atanvumanga kajja kulyako bukyanga nkola ebintu kino kyenjagala okuggusa ebintu biri lwaki tebigguka nti tulina enkwefe ng'abayimbi olwo oluyimba waliwo abaluvuzeemu emmotoka waliwo abalupangisa amayumba ge baali bagoba amayumba bagasasudde lukoledde abantu bangi naye nze silulyanga kwadde 10 kuba nze muyimbi atasobola kugenda ggulu okujjako nga afande yennyini yankubidde akasimu ng'alina ensonga enneetaagisa okugenda eggulu ate sigambe nti bwampa sente sizirya ne sisobola genda ggulu kuswama kusabiriza nze ndi musajja mulangira ekyo sijja kukikola ate ekyokuba ndi muyimbi amanyi nti okola ekintu ekikulabisa abantu batandika okujajinga mu mbeera emu oba endala kitegeera nti abayimbi abagenda eggulu sibavumirira nnyo kiri awo kuba olowooza munoga nti omuntu watuukira okwejjako embeera okwejjako okweyambula ekitiibwa kye n'agenda asabirize bambi oba oli awo ali mu mbeera etali nnungi ffenna tetugenda kufaanagana abamu kufa abayimbi tulina okubeera ebyokulabirako nsigale eno ndi mukene wange n'akawunga kange naye embeera ekyokulabirako SB4 abantu balina okimanyi nti abantu bonna abakyusizza ebyafaayo by'ensi babadde nga kati gwe sooka oteberezeemu omusajja yayiya kamera eyo eyayiya n'amanya nti mu nsi kanteekewo ekintu kamera gw'osuubira mugagga nga kati kampani ya Sone
eyayiiya naga nti mu myaka gyedda mu 1800 meka kamera ezo zaayizibwa oyo musajja yasooka okirowoozaako. Carl Benz yakola Benz yasooka ogimanyi yali yakulanga akagaali. Sente zeegula Benz ennaku zino zeegula. Abantu bonna bazze bateekawo enkyukakyuka mu nsi babadde baavu nga tebalina nnyo makulu okitegeera. So kati nze sifaayo muntu kungamba siri wa kabi. Naye nga mayi byenkola bigenda mu archives z'ensi eno omuntu ali batakula gambe bambi mu myaka 12 wali akasajja bakayitanga Ssuna nga ko buli kikwatagana ku music industry kavaayo ne koogera. Ndibeera ekyokulabirako mukama bwali bayagadde. Okay, tweyanziza nnyo, tweyanzige SB4 Media Tuggussa Enssonga. Muganda wange ndowooza omuwulidde. Muganda agamba nti onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Era n'addamu n'agamba nti akuba wuwe akuba wumba. Ssuna ndi muganda wange nkusaba obanga okuba bali baganda bange ate abali eri. Kuba mpola yes bakunyigiriza. Okuba wumba naye omuntu waba tataddewo malala. Kala gyewulidde mukkaanya. Nakati abo abantu nga bo bamanyi SB4 manyi ekibi kyogerwako enkolo si mmere. Abantu abo balina amalala kyobola beewulira nga abali above the law tibateekwa okwogera ku buli muntu gwe baagala. Okutula ku media platform n'owulira nga atudde mu ntebe Katonda mwalamulira n'oyogera buli kyoyagala toyina buyinza. You're not above the law. Toyina buyinza bwogera ku muntu wano mu Uganda ina amateeka. Abantu abamu tebagamanyi manyi era nina nnyo programs zenzero nsima nnyo radios nga CBS balina akanyomera awo banga mawulire gawedde we baleetera munnamateeka nannyonnyola nti ddembe lyo lyabwe bange okukola booti nsimanyi ebintu ebyo. Nze ndowooza nti media houses zantendise okukola ebintu bwe bityo. SB4 once in a while kyaza muleke kukyaza bintu bibaleetera likes zokka. Okimanyi n'okukyaza munnamateeka n'asomesa abantu amateeka kikuwa likes. Kituufu. Leka kukyaza mama fiina olw'okuba mugenda kujja nomuwaye ku bintu abantu bibateekako amaaso we bati biki. Yes, mama fiina abantu bamwagala muleete. Nereetayo ne ku muntu munnamateeka. Ensi ne bate mumanyi omubuuzeeyo nti amateeka okuŋŋanya amateeka ng'anagola aganyigiriza abantu waayo. Omuntu wavuma munne nti olinga kino kiri kitya annyonnyola abantu bayiga amateeka mu nsi yaabwe. Munnamateeka gwe nali nyiga okukola naye program namune ekyembi we namukubirako yanganza olina okunsasula tebateeka kujja ku mpewoozo olina okusasulwa. So munnamateeka oyo sijja mwogera nakyagala nnyo ogenza okirowoozaako nakirowoozaako nenkyagala nnyo oli waba wakusasula ng'omuleka wali abatali bakusasula nga ye alina omutima gw'eggwanga yandyagadde asomesa abantu amateeka bagateeka. Obanga gy'oli jangu ku boodi tutereze eggwanga kuba mungana ebintu by'okusasula emuganda naffe okera ku makyanga mama akutunuulidde kana kaagala amata kwegamba abantu studio yaffe eri wali Makindi White House Music nga bulijjo tuyambako ku bayimbi naye bakuba na Uganda bwe gatuyambako ajjanga lonsa kakati nze nga bwendi nyamba wabaawo kintu kidogo kuba office erina okuyimirirawo n'ebigenderako. So esimu eri 0703 610 452 0703 mukaaga emu 0 452. Jangu tulabe bw'oyimiridde musicale tukulage ekyetaagisa tukuyambeko. Music ono nze njaga nnyo kulwana nnyo okulanga nteeka abantu abalungi mu music industry kubanga ffe nze manyi nti emyaka gye ndiko waliwo ebintu bye sikyasobola kukola waliwo music gwe sikyasobola kuyimba ate nga mulungi ate nga mumanyi nga nsobola omuwa abaana abalala ne bamuyimba kitege emyaka gye ntuuseeko na music kati ze nyimba nyimba ezo nga bolaba akaama ezimuzeeyitute ennyimba ezongera okubeera nti ziyambako okukulaakulanya kw'eggwanga nammwe bannamawulire emyaka gino ekiseera bye tulimu mwogere ebintu ebizimba eggwanga. Social media platforms zizze zikyankalanyiza abantu baagala kulaba buseegu biki neffe nate tulina kugenda mu channel waliyo n'abantu abali eyo nga baagala okulaba ebintu ebiri positive mu nsi. Okay, ndowooza ensonga eyo ogiwulidde ate nkulu nnyo munamwere munnange gwakola mulimu gwendimu tukyuse ku lutambi ekiba kisoboka tekikujjako okukoppa SB4 byakola ate oba okoppa olina okusingawo so tolina kukopera ddala kyenkola wabula wolaba nga nsobodde okukolako ekintu okukyusa obulamu bw'omuntu oba nga nkoppa kati ate kyusa omuntu oyo ne society ogikyuse kwe kugira naye sikomerera omuntu vuma tukyusemu ku lutambi. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya tuli ne Bumalu bamita Bumalu ku kamera wamulekayo eri namulekayo ate era namusangayo. Kirungi nnyo okulekayo omuntu gwe wasangayo kibi nnyo okulekayo omuntu
ngate mwagendayo mwenna naye kati ye namusangayo namulekayo olw'ensonga ezitali zimu naye nga bwetyo Katonda bw'atwagaliza nti life erimu okusoomozebwa kungi tubagala nnyo mwebale nnyo Mukama kubabeezaawo mwekuume ebirwadde naye bantu bannaffe bennyini batufuukidde ebirwadde bannaye twerinde era twekuume tuli mbulabe bw'amaanyi by the way nti tulina endwadde nine bantu bannaffe batufuukidde ebirwadde eby'obwongo kuba omuntu akosa olabye bwenkaabye mulanga nengamba nange negampitamu nazo okwekwata nga sina katambala nenkozesa nga psychological nakuleta amaziga eyandibadde asanyuka n'okugamba mu bukabi so ne bannaffe bantu bannaffe nabo tubeebeere baagala tulaba nga tunakuwala kyekyokka akataleke kakasembayo mulekerawo kunsaba ebiwandiiko bya properties zange kuba properties zange teziri mu misango nti waliwo azaagala waliwo aziclaiminga so muzirabe bulabi ebipapula mubyesonyiwe gwe kikakatako okukkiriza kyoyagala nti si byange oli entitled okukkiriza ekyo wezigwanga tuleta ku patene tujja tunywamu awo enyumba ogiraba nabagamba era kankiddemu ekintu kyengenda okukola kyensobola okukola sigenda kujjayo akubye tasobola kuba ekintu kyengenda okujjayo okubalagirako kyokka kiri kimu bigenda kuba bintu bibiri okugiyingira mujja kubaawo kyekisooka kati nanyiniyo nga njiyingira jagambe nti why ennyumba yange lwaki ogiyingira ekyo kimu ekyokubiri kuli kungulu engeri gye ndi celebrity ekindaze ebintu byange showbiz kugenda kubeako neon signing eriko White House music ng'emisana eyaka n'ekiro eyaka kati nannyini nnyumba yajagambe ejjako ekipande ekyo okay gamba kintu kimu nti subscribe gwasana bakubeera ngo subscribinga ku YouTube channel yaffe genda searchinga SB4 Media Tuggussa Enssonga o subscribing ku Facebook wetulinyo genda ku Facebook searchinga SB4 Media Tuggussa Enssonga o likinge page eyo sharinga katambi kano commentinga wetukoze so yemu tusonyiwe wetukoze kirungi mutuwaaneko nafu tuwireko mwenye wakola ngo omulimu okirabye SB oyogenda kagamba kalungi bwe mbakoze ensobi janike mu bantu abantu bannenye nange netonde nti banaye musonyi we nakoze bwenti newe mba nina yakalungi ate koge wakati olimba lwe nayimbye akama lusaba federal lulimo kusabira Ssaabasajja Kabaka okitegeera genda ku page yange OS Ssuna YouTube yange OS Ssuna tikinga wali nti viewing emirundi gyonna tikinga ko wali like commenting ne ka comment ya munayo bali katusabe federal tujifune ate loka sharingirako ko ne mukwano go kati gwe kyogamba ndi sinayo kirungi nakoze we nayimbye oluyimbo olwo just nakoze kibi kyerere banna Uganda bannange okay bera bulungi weraba